Ekyejo mupiira gwayo gwasembyeyo points 32 ku yabadde asibaganye ne club ya Bright Stars. Wensonga nti yawangula omupiira gwo gwonako olw'ejjo mu kaseera kano Bright Stars ali mu points 35. Kyovala bali mu kifo kya mwenda kila ku club ya banaffe aba Express ne club ya Mbala City yabadde ku point 31 by yesterday. Bwe twogerera club ya banaffe aba Kitala kitegeeza ekikopo nabo kyabavudde mu favor. Balina points 51 awe nnyini we basigalidde. Clubs twali twogera ku nnyo zadde zirwana okutwala ekikopo mu kaseera akawonako olw'ejjo wabula twogera mu kaseera kano yesembye kuzo. Tulaba club y'abanafu aba Vipers omupiira gwe yabadde azannya yalumbye Busoga United kufufa technical center enjeru namukubira naye Busoga United yabadde azzeemu kubanga nabyenga akubamu ikolaizawo Milton Kalisa amazoba kuba golo oyo Emmanuel Wajo ngeri gye yatawanyamu club ya Kitala Masindi ku weekend ingeri yemu jasodo okubanga yeyolekamu nga bazanya club ya Vipers nga bayikyazizza enjeru wabula basodo okubanga Vipers yewanako nga bayita muleza itibwa Abdul Nseko nabiranga bajja omupiira ogwo kiyinza okubeera nga naye si kyangu gyali naddala nga otunidi omupiira gwe bagenda okubanga basembyayo ku lunaku nga bacheza club ya Mbala City. Yes bagenda kubeera wakamu St Mary's ekitende naye boba ogenda kukyaza Mbala City fena tumanyi butya Mbala City bwe yeyisanga azina dalanga ze ku club zinga KCC nga ze ku club zinga Vipers ye muri yewuliranga asobola okwala club ezo naberanga abako kyaziragako naye wadde averi Mbalala of course aba ajjamu n'amaanyi ago agenjawo twamulabenge gye yeyisizza nga badde nga akyaziza club ya Bulu nabiranga mulimesa so kati Vipers amupiira ogwo gwe yazanye onaku lw'ejjo yasobola okubanga agujjayo n'aguwangula kuba nti obuzibu bw'alina ye akyali mwangu wa kuteebamu wadde nga sokujja n'asikoringa goals ng'ayita mu bazannyi ab'enjawulo n'abeeranga kubanga ku lunaku kadde ekizibu kyalowooza nti Abdul Nseko kayinza okubanga yajja okubairinga Vipers out yasobola okubanga ajja n'akikola so ku side yayinza okubeera nga wakulowoleza mu bazannyi ab'enjawulo naye ate era na mwangu wa kukuba goal mu kaseera kano wetwogerera asibaganye ne club y'abanafe aba Bulu ku points 53. Bulu omupiira gwe yabadde azannya yagenze Mbalala nga tajjanga yo mupiira yatwala twogerako ko nabadde mbyogerako wano nako lw'ejjo nti mpiira 5 gyazannyidde kakyeka tajjanga omupiira nagumu kyakoleddewo ekinene gaali mayiri ga mirundi 2 nga Mbalo yawangulidde empiira gyabadde 3 mu kaseera kano nga bwe biyimiridde bamulemesezza okubanga ajjawo omupiira omulamba era kandoze kiri Kitala kyeyabadde agamba nti how are you my friend friend yagezezzaako kyeyasobodde naye ye Kitala ate ne yerekerera omupiira gwe bamukubidde ekavumba kitegeeza gwe gwamukostinze mu kaseera kano okubanga ali mu kifo kyakuna club ya Bulu nebeera nga yesoloseza mu kifo ekyo ekyokubiri okubadde omupiira gwamulemeddeyo Embalala naye oyo byasobodde okubanga akola abeera mu kifo kyakubiri kati ettebbe tugenda kubanga tujjogererako ddala kati Sports Club Villa Vida wadde bagenda kumudda mu biwundu wadde bagenda kumudda mu birowoozo ne heartbreak ya season yewedde bwe yalinga club y'abanafe aba URM Sekanaawo ewankulukuku wennyini yamukubira omupiira gwali mulamba ku final day nabeera nga amutwalako ekikopo nga club ya KCC Vipers yekimutwalako kubanga batuuka ku final nga clubs ziri 3 ezivuganya waliwo KCC waliwo Vipers ne club ya Sports Club Villa ku mulundi guno zandibadde nnya naye Kitala inenge gyasituseemu newankubadde nga tannava mu line wabula mu kaseera kano obolowooza nti ayinza okubajwa ku kikopo tuba tulina bbala ye ebyenga biwanvu mukko nti alina okujja tulina okubalira club ya Vipers ne bagikuba ne tubala club ya Bulu ne bagikuba ne tubala Sports Club Villa ne bagikuba wabula nga Kitala ye wakutwala kikopo naye ku side eya Sports Club Villa omupiira gwayo gwabadde bazannya club ya URA obusajja alado sona labyo Robert Mukasanga avimbaawo nga amaze okuba Villa golo so musajja ali very serious ala kuba banne balemesa kikopo Buno Bunyaga yakubye golo kikade ya 8 ngeri somehow heartbreaking ngijageza okubanga batumira mu mpira gwo naye tutunulira club ya Villa ku mulundi guno eyazenga iri resilient n'okusenga kiwali olowoozezaako oluvannyuma kuba nti badde banze okubanga bagikola ebyo Umar Lutalo kwoteeka ono omulenzi kapiteni waabwe Kenneth Semakula balabikidde ddala nga bazanyi banjero bonna n'abalenzi nabadde njogerako nti foomu yaabwe baleeta ematiza mipiira egibadde gisembyeyo naye ne Jona Kakande
yomu kwadde bateekawo kubadde bakuba shots wadde nga tebali mu ntavwe kyatuuse time nga Villa enoonya result mu mbeera yonna simanyi Villa kino kyetukola bagezaako komyawo omudigido ogwaliwo season omanyi season we yali ewedde balekeraawo n'okubanga ba advocating for the last match nti omupiira ogusemba lutwale liigi ne bagamba qualification match nga balaba bagenda mpaka za CAF Champions League so n'okumundi guno alabika okubanga omudigido gwakomyewo dda kutandikira n'omusajja gwe tulina ye mu byuma Aaron actually onnabugerere kakati ogwe babaza okubanga bakikola keneza makolo yakubye omukwaju ogwa kisindisa abawagizi n'abazanyi banne bennyini mu celebrations ezabadde ziri wild okusinga ne ku kyobadde oyinza okubanga olowooza URA yes yakoze ekituufu yaganya muwa points ez'obwereere kakati ono Villa yatulaze kye twali atuginoonyamu tinga amaze okukulembera mu kaseera ng'olwanira kikopo gw'oyinza kugenda kyenkana ki okubaako ne kyoteekawo well basobola okubanga bakikola olunaku olw'ejjulo kakati ne bambuka waggulu ku top points zaba 53 munya kakati wano Vipers ne Bull wajja okusigala ki wagenda okusigala akabuuza ate no Villa gwagenda okusemba mpira muzibu muko gwagenda okusemba okuzanya ku Saturday agenda kubazanya club ya Neke ya Hussein Mbalangu ndabyeka abadde batandise okujja ebifaananyi Mbalangu ng'ayimiridde ne Majid Musisi abo be bakola ejjo okuwa club ya Villa ebikopo ebimu ku byalina kati katusuubire kubanga ne yakibakola yali yasemba bawangulira ekikopo yabakuba season ewedde atusuubire nti omulundi guno Mbalangu anajja atunulira Villa atunulira eyo ango ya Villa okwongerako ku kikopo oluvannyuma y'emyaka 20 atunulira ye kubaako na kiki kyateekawo ng'ali ku kirabu ya Neke omulundi gwabwe ogusookedde ddala eyo Neke badde yabyafaayo birungi tugiraba ng'ejja mu big league omulundi gwabwe gwali gusookedde ddala neeyita buyisi mpaka mu Uganda Premier League mu Uganda Premier League gye yazze season eno tugiraba ng'ekola byamagero yatusada ku finals za Uganda Cup newankubadde nga tebazannyibwayo nti oba zeno zokka naye nga ne mu league wano waali pointi za 48 ate abayimiridde bubi Vipers bwakola amaliri ajagenda kubona 55 mu buna anti bona ojja kubona ayitanu na bona yakuba gundi oyo yakuba kitala amusinga hodi to head kitegeeza cyane wana bali na goal difference ya 50 oba toyina boyita ku Vipers kubanga bakukira okay jemyale je jazanyeddwa mpira gwa Gaddafi rather UPDF UPDF yazanya mpira gwa ngekyaziza mauns negwangwa ne go sebo za de 2 ogolo yabaddemu netangaza ku mikisa gyayo era twogera mu kaseera kan ali points 24 kyokka Busoga zina kusembyo kirabu ya Bull Busoga ajja kujja n'ebigendererwa bijja buli omu ajja kujja n'ekigendererwa kye Bull ayagala kikopo Busoga ajja kuba ayagala kusigala mu kibinja kya binywero lowooza mu konti wadde nga ajja kubeera waka Busoga oyo guyinza obanga ne gujja mubeera gwangu kubanga ne kirabu yagenda okubanga akyaza awo nyini nawe genda maaso okubanga ekyaliza emipiira gyayo gujja kubeera waawe naye nga na kirabu ene ya UPDF okitegeeza bwe bawangudde omupiira gumu Busoga nalemu okubanga ngulo omupiira oguddako aba ajja kusigala UPDF oyo wabula leero Gaddafi agenda kuzanya kirabu ya Express fena tumanyi omupiira Gaddafi gwagenda okubanga asembya ogujja kuba gwa kitala teguyinza kubeera mwangu wadde n'akatini kitegeeza omupiira gwalina okubanga azanya kirabu ya Express eno mpaamu nange nkubemu gwe gwaliro guyinza okubeera nga gumutaasa Express ali mu kya 10 points 32 awo ali safe n'okusinga ekibeera ina kyolowooza so kati Gaddafi agenda okujja mupiira gw'olwaleero points 22 ate yesenga abeera awangude omupiira gw'olwaleero ajagenda kubona 25 asibagane ne kirabu ya Busoga wali akagwini zone wakatandikira oba omuntu oyinza olowooleza nti ali safe so olowooza mukooti guno ogwaleero guyinza okubeera omuzibu muko eri kirabu ya Express naddala nga Gaddafi akimanyi nti omupiira ogujja okusembayo ate gugenda omusingira okubeera omuzibu wabula nga mu kaseera ke kamu akyalina ne chance y'okusigala mu liigi singa agenda maaso n'abeera nga awangula emipiira gye gimu gigenda kubanga nayo gizanyibwa gugenda kuba kiwa nga guzanyibwa olwaleero tubere nga tulinde gijja okubanga jejja ku Saturday nga tuggalawo liigi